wano nze akuliisa oli wange bannaye nga yogera bubi naye alabika yali atandise okunywa enjaga nze bwe nali ndaba. Kati baali bumu yajja ssaawa 8 ez'ekiro ne mugamba ddayo gy'ova. N'akuba oluggi bannayiba bonna ne bazuukuka. Bwe yapangisa yali yapangisa mu bantu nga bangi. Bannayiba wamma ne bazuukuka n'akuba enzigi ne baneegayirira nti gulawo. Ngamba oyo omusajja agenda kunzitira wannayiba kasita nzigulawo. Landiroodi n'aneegayirira agamba gundi gulawo. N'agulawo omusajja n'alusibawo bulungi. Mr. Suzuma akasajja kankuba jjukira kaali kansingako. Omusajja yankuba nina abaana bange ankubira mu maaso g'abaana. Kati kye yakola olunaku lwe yankuba nnyo nazimba buli nakeera nazukuka nga nzimbye ng'omubiri gunnuma nga buli wamu wannuma. Enkeera ku makya n'afukamira wansi n'aneetondera n'agamba bw'abadde busungu simanyi nabadde nywedde nga sibitegeera ebigambo ebyo tomunyumiza nviira. Omusajja n'akwata emitwalo 2 n'azikuba ku meeza n'agamba munnange genda okole ki? Genda bakujjanjabe naye nsonyiwa. Nsasazemu abalaba ku ssente n'empuulinga n'etuula. Kati naye naakatuula awo ndowooza olunaku ne luyita olunaku olwaddako ng'agenda yali tatera kubeera ewaka. Olunaku olwaddako teyaliiwo. Kati omwana yagenda yakola busiya. Baakuba omusajja kalifo ne bamuggyako esimu ne bamuggyako ne laputopu. Ne bakubira ono abigula. Kye batamanya nti esimu yalimu tracking device. Kati ne bakubira ani? Ne bakubira ono kati ono yali taliiwo. N'abawa enamba eyange kati nga balina kukubira nze direct. Abaana baakola busiya nga balina gireeta paka gyendi direct. Nga wamma babireeta nga tugenda waka mu nju bulungi kuba eyo enju twali twajuzaamu obusimu, twali twajuzaamu TV zaalimu 2, yalimu TV 53 inches ne 42. Byalimu bintu bingi, machaja, power bank, bluetooth, byalimu bintu bingi. Kati munnange najjukira naakadingana naye ndowooza nali naakava ne in fact nagenda ewuwe nga nvudde ne mu training. Nange nga nkola ki? Nga nkwata esimu mubuulira modo y'essimu. Wena esimu bagiteekamu gundi nga neweenagiyuwa basigala batracking. Bayitira ne mu mukwano gwange, yali si mukwano gwange naye omuwala yali amanyi kumanya. Yali wa ku kyalo ekyavu. Kati omuwala ono naye namugamba nti nja kulagirira wensula ojje ondabeko. N'agamba kaale waayo omuwala ono F yagezaako omukwana. Oyo omuwala n'ajja n'aŋŋamba F mbu naye abadde anyibiriza akwana nze asinze muvumye baanaye beevuma. F n'adusa omuwala n'akwata ejambiya. Omuwala yatabukira F nga tukyali wa maama. Olaba okubeera n'obusajja obutategeera obwenzi buzunza buli ki. Naye oli omuwala yali wa ddala ate naye yali yeemanyi. Kati ng'oyo omuwala okumuyita ewange nga sisobola n'amweraliikiriramu yadde naye okujja ku buli we beerabanga ne F kwali nga kulwana. Kwenyini oli omuwala yali muwanvu ng'asinga F obuwanvu. Nga nze tebinkwatako. Kati baayitiramu oyo omuwala engeri gye twali twogedde ng'agamba agenda kundabako. Munnange esimu eyo ndowooza bagitrakingira bbanga eriwera. Esimu we bagireeta ne ngikebera ne ngiyuwa bulungi
ne ebya laptop naye sibimanyi nnyo bikolebwa bitya. Oli namubulira just model agamba kati bikwata obusiringa obitwale mu paaka obisindika e Kampala. Neŋŋamba kale nga nkubira ow'e Kampala nebya bulijjo mba naakabisindikawo enti nsitasozimu. Enkeera yali ssaawa zaali meka ng'omuwala ankubira n'aŋŋamba gundi ndi wano wangamba nzija nkulabe ku mwana gwe. Naye ate ono omuwala engeri gye yali teyeeryamu yali yeeryamu ebyaddala nga yabeera ku zi street kwedyamu ebyaddala yasigamba nti ki kati omuwala ankubira essimu ng'aŋŋamba gundi wangamba oli ndagirira gy'oli badde ndi wano mu sente yawe naye sitegeera wa wenyini. Kumba abasajja bakwata ye mu kumukwata kwegamba bamulimbiriza mu kumukwana ate ejjukira naye yali tagaana kitegeera. Kati bwe bamusanga ne bagamba olina tutwala eri gundi ono tulaba wasembayo okwogera naye olunaku bwe luti naye enamba gimanyi bagamba enamba yatali wange gundi. Bakilanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napoloti nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yennyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka. Otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balagene neighboard poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo. Nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde ezimba apartment bweyagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes. Omuwala naye yali atidde omuziba nakitegeera yadde nga yabireeta baali tebajja kunfuna. Kati munange ng'omuwala aleeta abasajja baali basirikale ba Usi eyo nsitasozimu nga baleeta nga bankwata gamba nti nga bankwata byonna nze yabikola nze abikwasaganyiza nga n'omusajja mwenyini tali waka F nga bankwata bantwala ku CPS. Njukira nali nina baana 2 nga bakwata banaye enju baagijjamu bintu bwe biti. Kale nga n'oba weegaana ne bagamba buli ekiri mu nju muno oba toleese risiiti tetulina kye tukuwa. Baatwala enju yonna ne bagikaza ndowooza baatulekeramu ngoye baatwala nju yonna. Kati ne baŋŋamba bwe bankwata ne baŋŋamba bano abantu babyuse mu bweti naye ebizibiti tebaabisangamu. Ndowooza singa baabisangamu nalinga ayagala okuyomba. Omusajja yaŋŋamba njakuwa oluyi sirika ne mmanya nti biri serious. Nejjusa neŋŋamba jjukira baali tebansibangako mu bulamu bwange. Omwaka ogwo gwali mwaka ki? Twali tuyingidde mu 2019. Mu 2019 twali twaguyingiramu dda ng'olwo n'akaana kange akalenzi ndowooza kaali kaavula oba kaali kayimirira tungereere pa yali atambula sijjukira bulungi. Kati munange nga bankwata nga bantwala ku CPS ebintu byonna enju bagikazizza. Maama yagendayo n'ajjayo just ebyali bisigaddeyo. Omusajja naye yayitira okwo n'adduka n'agenda ewaabwe ejjinja. Ebiseera ebyo kyesa amanya nti musoga tabeera jjinja.
abasoga abali kuno temunyiga. Kati abasoga nabakyawaabo. Mukama yamanyi lwaki. Kati munange nga nkola ki nga bantwala ku CPS nga omusajja wa statement na omusajja yali tamanyi na Luganda ng'ayogera mu Luzungu lwokka ng'agamba bankuba kalifomu. Nali mu mmotoka nga nzikiriza endabirwamu zaali saawa bwe ziti. Nalaba kintu kujja kunkuba ku nnyindo kunkwata n'engweri. Ne batwala laptop yange n'essimu. My God. Omusajja yali mukambwe. Omusajja n'agamba essimu yange yali ya miliyoni 4. Essimu yali ya miliyoni 4. Laptop yali ya miliyoni 25. Neebuuza laptop ki ya miliyoni 25? Sigirabangako. Bamubuuza laptop ki? Wamma nga bagamba omusajja yali wa Busia. Nkira bano ababbi boono baali batambula buli district. Nga bantwala Busia. Mukomera, si mukomera, ndowooza mu prison. Mugundi muneeno mu kkomera ly'abapoliisi esinga Luzira. Nga bantwala omwo ng'omusajja nga mukambwe, ng'omusajja tateesa, ng'omusajja agamba ayagala kimu ssente. Nga bangamba nimbiriza omusajja ajje F ng'ayagala nimbiriza F ajje. Nga nze ebyo nze sibikola ng'amanyi nja kuvaayo. Nange wiiki we yawera F n'akwata akakadde kamu n'akasindikira maama. Maama n'ajja ne muganda we kujja ne bajja n'abaana ne beegayirira ne bagamba mulaba ono omwana muzadde alina obwana buto biki wakiri munoonyereza omusajja twakinga omusajja omwana wange tabimanyi tasobola kubeera mubbi. Wameera ne poliisi nayo n'ekigula n'entunuulira era ne poliisi n'egamba omusajja nti bano abaana batomera butomezi nga katono omwana amanyi nti naye nga nze gwe bagamba ng'omusajja yanjigiriza. Nange omusajja n'agaanira ddala n'agenda. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 61 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 61 94 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Nga katono omwana amanyi nti naye nga nze gwe bagamba ng'omusajja yanjigiriza. Nange omusajja n'agaanira ddala n'agenda. Poliisi n'ekwata akakadde ako ne tugenda. Poliisi yatuwa gundi be negamba mugenda kudda olunaku weruti. Negamba mugenda kudda olunaku weruti. Lwenafuluma Mr. Sozimo. Lwenafuluma omusajja yangamba ndi Jinja jangu Jinja. Lwenafuluma nadde waka nempakingamu lwempaakinga nkwata abaana bange nengende Jinja. Naye bwe nali mu kkomero omwo nakubirako oba ofiisi yakubira maama negamba Mariamu buli kimu kifulumye yeetaaga agenda bweru. Buli kimu baali bakikozeeko nga kiwedde kuba already negenda okudda ewoono nga training ewedde. Munange wama nga ngenda Jinja namalayo ndowooza n'okusatu nga sigenda Kampala. Nze gwe baali bagambye 2019 nze gwe baali bagambye bampadde gundi nina okuddayo
olunaku bwe luti munnange nga nze ngenda e Kampala wamma nga ngenda nga tubeera mu gundi nti yalinga training naye nga tukuuma just nga tiketi zafuluma I think nga tukuuma just olunaku kuba tiketi weefuluma ebaako nti ogenda olunaku bwe luti nga ninnya nga ngenda ku kyeyo 2019 nga ngenda ku kyeyo nga nkolayo omwezi gwange ogwasooka sente nenziweereza F kuba gwe nali ndekedde abaana in fact abo abaana nali njagala balekera maama n'agamba nedda genda n'abaana bo sirina kyembaliisa maama n'agaana abaana ne mbakwata ne mbatwalira F naye nga kano akaana kange akato kalwalirira ono omwana omuto yali alwalirira natuuka bweru najja no Saudi Arabia naye ndowooza nali mu kyalo ddala gyesaamanye gye nali nga kati kuba nali sibimanyi kuba naye mu kujja ensimu nali nagitunda nga kati nina kamapeesa najja n'akasimu kamapeesa omwezi ogusooka nga ngusindikira F munaye nga amuwa sente zonna olw'okuba omwana yali mulwadde ng'ajanjabisaako omwana ezasigalawo wamma nga ntwala kano ku ssomero kaali kayina emyaka oba 2.5 ndowooza 2.5 kaali ka 2017 18 19 3.2 wamma nga akatwala ku ssomero naye oba yakatwalirawo kuba ndowooza baasomako katini kuba nze okujja eno najja mu 2019 omwezi gwa 11 gwali gwa 11 omwezi ogwasooka ndowooza esente zinasindika zaali za January 2020 si covid bwe yajja omukambwe covid yalwawo okujja naye olwedde baali bamutegese ng'agenda kusoma covid najja wamma ne batuula kati covid mu kujja ono F bye yankola okunkuba okola ki simanyi awasiza M simanyi akoze ki ate olowooza ebyo tebyadda wamma ebirowoozo ne bikomawo neempulira enaku obusungu ne bunuma nenzijjukira bye yankola olwo obwongo ne bukyuka neŋŋaana omuwoyanga sente jjukira yalina abaana bange nagaana omuwa esente neŋŋaanira ddala complete esente zonna nenziwanga maama kati maama namuwanga sente buli mwezi ng'amusindikira sente naye ng'amubuuza nti maama sente ozikolamu ki nga mukadde wange aŋŋamba esente aye mukama katonda nsigaanye nange nali sitegeera naye ate nalimu osanga nalimu obutusigaanye ate maama wange ate yansuukako kyokka yali musomesa mulamba maama ng'aŋŋamba nti esente naguzeemu engatto ennaku zino yalinga ayagala nnyo suuti zino ez'empale empale eya suuti ng'eriko kooti n'egundi munda sleeveless munda ngagamba kati nina suuti ya blue nina kati suuti ya maroon kati nina suuti ya yellow mukyaki bandaba nasibye wiivu ngamba maama timbalaamuko ku magezi sikyogamba sente jjukira nagaana okuwa F alina abaana bange sente covid waali tebakola F takola babonaabonera eyo ejjinja maama ng'ayogera bw'ati ne mugamba maama baamuko ku magezi omwezi ogwaddako saaziwa maama nasindikira F n'agulirako abaana obugoye n'obuntuntu kati ogwaddako omulala maama n'aŋŋamba naye nsonyiwa kale kiri bwekiti neŋŋamba nedda n'agamba sijja kiddamu kati obadde oyagala obadde oteesa otya kati ate ye nga yabuuza nze ne mugamba maama njagala agulayo ka puloti kange n'aŋŋamba
oli mwana muto puloti yaki biki ne ŋŋamba nedda n'agamba kati mu kifo ky'okugula puloti ati kale nze kankuguze wano ka puloti ŋŋamba okakasa we yali alina ekifo mu maka gaawe ekifo kyali kinene n'andaga ka puloti n'aŋŋamba okuva ku gundi bweti paka waneeno wonna nkuguziiza ssente bwe ziti ŋŋamba ŋŋenda kuwanga kitundu n'agamba oke nemugamba nti naye ssente zenkuwa zimbamu luumuzizo ez'emanju agamba ate waama ŋŋamba yee maama zayina okugamba munange nga maama bamusindikira ssente ng'azimba luumuzize ez'emanju ng'amaliriza kati wane we yamala kuba zaali zibulako kati niwe kati zaali zibulako okusereka ne pulasita munda n'emiryango enzigi amadinisa bwe bityo kati munange nga mmaliriza ebibyo n'esente ze bwe zaggwera ne we zaggwa kiwedde kati nga mugamba kati mu kafo kange ako nange nsaba onzimbiremu luumuzi 2 ngamba tekirina buzibu nga maama azimba maama namuwa sente zonna yalinga azirisiivinga kuba oli bukyanga nzija ku kyeyo ekyekyo myaka tegyawera 2 naye ono F namuwaako sente za myezi 2 n'enkomawo kati nga sente zonna nziwa maama talina mwana maama nasanga yazimba luumuzi 2 nga teyazimala Mr. Sozimo nadda e Uganda mu 2021 nga COVID akendedde baali batandise okuta emmotoka simanyi oba epiki nazo baali bazitadde simanyi naye nga COVID akendedde nga sooli eyasooka naye nga nekyanzizaayo nali mbuzaayo myezi 2 okumalako contract eyo nayo mboozi ndala etaaga kuba mu etaaga nengireeta ng'ekiboozibozi munaaye nga nkubira natuuka ku kisaawe nenkubira baali batadde ebyentambula naye nga baali bakoma nsaawa 12 baali batadde abantu naye nga bagamba okukoma ssaawa 12 otambula wamma nga nkubira F ate F eyaliwo nze nkole ntya naye nga mu kujja banzijja ku airport nafuna airport pick up byali bizibu okugifuna naye munange kama yanyamba nengifuna airport pick up eyo negifuna omusajja yangamba okuba wano paka Mbale nkutwalira $5,000 ngamba it's okay netugenda omusajja bwe twagenda nagenda neebase era bwe nazuukukamu kati niwe kati Mr. Sozimo kuba ono F namugamba nfunye airport pick up nzirawo F namugamba ntuuse ewa maama oba naye ebiseera byali avudde ejjinja gaazi etololo mu barracks ewataliwe kati nga tugenda jjukira ova ku airport ova weeru oba oyo yavanira kuba nze n'ebiseera ebyo nali simanyi nti omuntu osobola okwemazisa nali simanyi nti ku simu osobola olabirako blomuvu biki omulembe gwonna eno gwonoonese oba nze nze yali atabitegeera nange nga nzirayo ewaka ono owa airport pick up oyo omusajja oyo yali si musajja mukulu nnyo yali mweru omusajja alabika bulungi omusajja nanvuga omusajja nantwala bwe yantuusa nansaba enamba nagamba eno ntera nnyo okuleetayo abantu ati naye mpa enamba teyankwana yangamba bugambe ati mpa enamba ati nina omuntu gwe nsuubira okuleeta eno ati aveeyo Bulaaya ati naye bwe namuleeta njagala tumiitinga eyo ati enkya
namba kale nga oyo F sinamugamba nti nakomyewo kati nali ndi awo sinafuna ntundula vanilla. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo, bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows abayina decorations, tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198, njiddamu 0708217998. Mr. Sozimungu omusajja ankubira essimu agamba waayi ndi wano naye namusasula ssente. Agamba waayi ndi wano ati ngenda kwebaka wano ati naye ndize kola bwotya bwojja. Agamba kakasa yali afunye hoteri awo mu tawuni. Batugenda Mr. Sozimungu kuba ngambe nti olwawo obutundula vanilla obwomi buba bungi, obwagazi buba bungi, obwawulira bingi. Ono omusajja wa airport pickup yalinga feel like kale ekikantire kiyinza onyiiza wano abantu. Omusajja twayingira munda twatundula vanilla nga okuva gye twatandikira negye yamalira nga nze mpulira kyayagala. Mr. Sozimungu oli omusajja yali awo yesiba kuba nali nga ku kyeyo. Oli omusajja okuva bwe yatundula vanilla nga nze buli kyakola nga mpulira nga ninga ali mu ggulu. Naye oli omusajja twatundula vanilla nga saagala alekeraawo. Kati ono omusajja okumanya nga ye yali alowooza ali mugezi naye nagwa ku mugezi. Nenvayo nenzira ewaka naye n'agenda ndowooza lwe lunaku lwe nagamba F nti nkomyewo. Kati omusajja yangamba olinkubira essimu teyampa yadde 10 naye yasize zaali zintuute ssente naleeziza n'essente zange. Nange singaki nga ngamba ati ndikuuzaayo onze kale tekirina buzibu nga enkeera y'olwo olunaku wayitawo ndowooza nnaku 2 nga toogera Katoolo nga nkwanye nga ngamba oli kawala kalungi kiki nga yeeyogezaawo nga mugamba kati yali ambalako ssente engeri gye nali nti nva ku kyeyo. Ate nange nga amubalako ssente ndaba nga ssente zange zinamuwa nyingi, 5,000 ssente zange zaali nyingi. Nange nga ngamba mbu nga mugamba ndowooza yalina twali tugenda na mu Christmas oba nga mugamba nti ndi wano mu saluuni bali mu kunsibira 6,000 ensabo zinsindikireyo okwezi ssente. Nagamba it's okay. Sasozemu omusajja n'anteerako 6,000. Kati yali Christmas kwennyini emugamba tolaba Christmas ituuse. Omusajja n'anteerako 15,000 kati nga ku mitwalo gyange 5 nga nkomezaawo emitwalo gyange 21.
Munange wayitawo wiiki ng'omusajja ngamba naye omanyi ampita na linnya lyange ti munange emmotoka yange yakubya yingini mu maaso mbadde nsabayo akakadde mugamba nti laba linesi oba namuvuma kivumo ki nze nali mubalako okumuggyako sente zange ate nga ye musajja wattu yali alowooza ajja kunzigyamu sente era yampa 6 nampa ne15 ng'alowooza agenda kunzigyamu sente kumbe nange nali mbalaze zange era bwe yayogera bw'atyo yangamba okay ngenda kuteerako mama nemublockinga buli wamu kati munange nga nkubiraani naye kyesitakugambye nti maama wange ekitasozimu nasanga maama nga mulwadde naye nga maama tangambangako nti mulwadde n'olunaku lwe najja maama wange yali ayabula bwavuze lwe najja netumukonkona wama n'ayimuka n'atambula n'ayimirira n'ayogera n'ekkubo n'agamba webala otuusa muwala wange webala omutuusa bulungi biki n'ayogera naffe bulungi naye nga maama yakoga nawulira enaku mukazi gwe naleka e Uganda nga munene ng'alina ebbina ng'alina hip bannaye ffe ekitasozimu si kwewaana naye ffe twakula bulungi ng'omukazi nga takyalina ng'akabina wonna koona kaddayo nga kali fulaati nga ne buhipusi bwonna bulebera ngamba banange nembuuza maama kyekikuluma maama n'angamba simanyi puresha simanyi alusaazi ekitasozimu najjukira luvannyuma nti mami wange alina siriimu nemugamba nti gwe maama wagaana omira empeke tolina alusaazi yali amulina nemugamba tolina puresha gwolina kuba tolina mwana gw'oliisa ng'ate mbadde nga nkuwa sente nti kati puresha obadde omugyawa wama munange nga enkeera olwo lwenyini nga sinagenda naku miitingi oli oli wayitawo nalunaku lumu lunaku lwe yandeeta enkeera teyajja yajja lwaddako kati nga nkeera nga maama okutambula akankana nze nakaaba n'amaziga nze maama wange nali namumanya ng'omukazi eyakula obulungi baanaye ng'omukazi yakula bulungi nga wayambala ezo suuti ze hipu zibeera eri akabina maama ng'ogamba kyekyo maama nze mukazi wattu nga yeena yakwoga ng'alina obugumu ogamba nga yeena nga tatunulikikako nga yeena yakaadiwa bubi nengamba ono ye maama wange kweri maziga ne gampitamu nga mutwala mu ddwaliro nga bamukebera buli kalwadde yatandikirawo eddagala munange naye singa saddayo yali afudde kuba yangamba nali wali bweru nga saagala kukubya puresha mwana wange biki nemugamba ng'oli munju oyavula bwavuzi nawulira enaku yemutwala mu ddwaliro era ne F yatusanga mu ddwaliro kuba ne F namala nemugamba nti maama ali infected alina akawuka nange maama bwe yatandika omira eddagala still paka na leero luno takumyangawo ku mubiri gwagaana mukazi wangezezaako okumuliisa koze ekimulamu omubiri gwagaana era omuntu wamusanga oyinza olowooza mbu akakadde ka myaka oba emeka naye ndowooza yawezeza myaka 5 munange bwe naddayo nzijanjaba maama F n'agamba webale kudda F olunaku lwe yajja n'andabako n'addayo n'addamu neyeseetinga bupya n'ampangisa enju mu ttawuni mwenyini
tuwe mu bifo mumanye ebifo by'abagagga baneeno babona gamba nti Kampala Munyonyo weebityo. Munange yapangisa eyo mu senior quarters. Mu senior quarters mu eyo ennyumba gye yapangisaako kwaliko abapangisa, kwaliko abavubuka be baalinga balandiroodi oba baali bagamba wa amaka gaali ga taata waabwe n'afa ne mama waabwe n'afa ne babalekera amaka. Kati abavubuka bo baali basula manju, kati ng'eyo enju nga mulimu geeti kuba kiri ekifo buli w'oyita geeti zookazooka. Era ng'okugula ebintu olina ogenda oshoppingira eddala wali mu tawuni ogende nabyo nga terigamba nti oba ogenda tambula wagundi agenda akuwa ng'ebyo tebiriiyo. Yapangisa enju. Ku nju eyo kwaliko omupangisa omu mu maaso. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira ng'afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ku nju eyo kwaliko omupangisa omu mu maaso. Naffe twali mu maaso naye nga n'emabega tuli kwegamba eri eriko emiryango ebiri emabega ne mu maaso. Kati ne kubaako omupangisa omulala omukazi, ne kubaako n'omuvubuka omulala n'omuwala. Omuwala akyasoma naye nga beefundozo balinga bafumbo. Wamba nenzirira efu kuba najanjaba maama naawona. Nenzirira efu eyo mu kumuwulira ne tubeerawo. Kati efu oba yali awoza ngenda amuwa ssente. Mr. Sozimo nze kuba natandika ogamba nti otumibwa vanira n'abasajja be bampa ssente. Amazima gali nti nze nali simanyi nti okwata essente n'ozibwa omusajja kuba nze n'essente zinawa efu. Abaana oyo mwana omuto yali alwadde ng'ali kukanula nga efu amamba talinaako yadde ekikumi nga nina okwata muwe nga ngamba n'omwana alina okusoma alina ozikwata muwe gwe nakoma. Kati nga nze naturally tindi muli mu mutima nga nze simanyi nti okwata essente n'owaako boyfriend wo n'owaako omusajja wo gw'oyagala nga nze sibimanyi. Jjukira awo naddeyo mu 2021 era nga nina 21 years. Nono abaana bajja kyewuunya nga nze ebyo sibimanyi olwo nkuze. Katugenda nga efu aŋŋamba sasula enju mama mba nyumba ki. Kati naye naawe mama gundi ntolinaamu ku ssente neŋŋamba essente nze mpa abasajja ssente. Nagamba kati olaba ebintu byo ngamba tofaayo nje nagisasudde. Namba okay. Mukama Katonda wange mu butuufu nga nze simanyi nti omusajja omuwaayo ku ssente n'akwagala Mr. Sozimo. Naye nayiga ntya ogyawulira. Kati nga efu ono ng'atandika ki ng'atandika ng'addamu bizinesi ze ziri eri ze yakola tegeeza nga bizinesi ze zaddamu. Kuba ebiseera ebyo nali njagala aleeta abaana nga abaana yabaleka ewasenga we Jinja ewasenga we
baaganira abaana mukimanyi saabawanga buyambi mukimanyi naasuula abaana nga bakyali bato ngamba banange era F yagenda bugenzi oba yali anjagala simanyi nagenda nawe yagenda nga abakyalidde nabba abaana yabakyalira n'akwata abaana n'agamba kangendeko nabo mu senta mbagulireyo kyembagulira omusajja yayitamu n'abaana nga bakyafu omu n'abandeetera naye ng'abaana nga tebamanyi naddala ono omuto boona baali tebanjagala era nabaleka bato nga tebamanyi naye bambala ne bamanya bamuyombesa ng'akakazi kakuloga mbutotegeera kati omanyi bano ab'ejjinja bo kye baali baagala mbuze nkole shopping nkole buli kimu ngende mbatwalire ebintu kale siganye baali batuufu naye nze sirina na sente zagwera ne ku maama nga sirinaamu na sente ziri awo nange kuba natuuka nga n'enjiji nagamba mami okunzimbira ng'esente yazikozesa nga teyaggwa ng'ate ndowooza yali yeejanjabisa engeri yali omulwadde ennyo nga tayagala kumira ddagala ng'ate akimanyi bulungi obulwadde obumuluma kitegeera era nze yamukako ogenda tandika okumira agamba kerenda singa yafa ge mazima naye namukaka bukasi kati munange nga F abaana nabaleeta ne tubeerawo awo bwe twali F n'atandika emize gye gyaki awo wano we namanyira n'empisa za F entuufu kuba wali gye bankwatira kunsiba twali tetuluddeewo nnyo ezo twali twakagendawo naye ne bansiba ne ngenda ku kiiko kati nvuddeyo nkomyewo sente ze nalina naziwa maama mulwadde alina okwerabirira alina okulya nnyo kuba empeke ezo bagamba ogimira olina okuba nga olya nnyo onywa nnyo munange nga mbeera wa F nga nze simanyi nti F aninako obusungu bwe F ono naye kyesitawaga kyeneerabidde bagamba nti bwe nagenda ebweru ono mukyala F ewa M gwe bayita M n'amanya nti ngenze naye luvannyuma yajja bweru ate yajja nga nze mazeeyo emyezi 5 kati nze era nakomawo ne mulekayo emyezi 5 ng'alina gyenda kugwako ajjuka akujjukira nze saamalako na gombi yange kiba kitegeeza nti bwe waba yajja amazeeyo emyezi 5 ng'alina okumalayo myezi 8 alyoka akomyewo kuba nze saamalako contract yajjulayo myezi 3 kati munange nga tukola ki nga tubeerawo nga F alowooza ninamu ku sente ng'anyogaanyi naye njamuwa naye amazima gali nti naye sizirina banziwadde zoona maama kuba maama naliyo neemujjanjaba bulungi n'aterera naaba ngasobola okwekolera emirimu gye nga bulijjo nendyoka nvaayo F olwo aleese abaana alina okusomesa omwana naye nga F ono twali naye ng'akyawuliziganya ne mukazi we kaneebuuza F lwakyayagala nnyo emu nga sikitegeera amba kale kati F ono ng'ogyeko F yatandikanga obwenzi naye nga asigala akola ki anjigiriza bizinesi eno gye yakolanga bizinesi eno banaye omuntu kati kangambeko kino mukinasuzimu omuntu nga mubbi n'omukuba okutta asigala mubbi era ogwo omuze we gumuvaamu simanyi oba kiyinza okuba ki bano baane be yakolagana ennyo nabo
nange be nasobola okuboningako nabo baali bavubuka 5 nga bo ng'oluusi bakubira nange nga tebakubidde ye kitegeera kati bano omu baali mu kibuga abamu babbiranga ku street kibuga kyennyini ku street omu oba baali bagenze kubba kimu kubo kati bwe bagenze oba okunyaga esimu yali alina ekiso byamukuba bukubi ekiso n'akimunyoolezaamu bw'ati oyo yafiirawo ne bagenda ne baziika oyo yali omu ati nkubalira ekibinja tekyali ky'abantu 5 kyali ky'abantu bangi naye nkubulira abaana baatandika okufa Mr. Sozimo abaana baatandika okufa nange ne neeraliikirira olwo nga nvudde ku kyeyo ndi awo kati baana 3 ne bayingira Busia Kenya baali bagenze kubba nga babaze edduuka lyali ly'amasimu kyebatamanya nti omuntu akuuma eryo edduuka yali wa magye teyali wa magye bayingira ekikomera mu kuyingira bo baali bamanyi tebabalabye mbe baali babalabye balinga bagenda bakwata bijambiya bano bagenda okufuluma n'ebintu maazi nga babasazeeko n'ebijambiya naye jjukira nabo baalinga batambula n'ebijambiya olwo ndi kuba bijambiya ne beerwanako munaye 2 ne bafiirawo ku sipooti omu ne bamutema naye agenda otutuukako ng'ebyenda biri Mukama Katonda wanjaza buli bwe ndowooza n'apetite nzigwako ng'ebyenda biringa kungulu baali balina omusawo ne bamukubira esimu najja namutunga namujjanjaba nga alina bamutemye ku mugongo anaye obubbi buno oyo ne bamujjanjaba oyo si wa 2 owokusatu bamusanga ne pisito bamusanga wa kati nno gwe basanga ne pisito oyo yalinga agula buguza ebintu baali bamuyita Edi yali agula buguza ebintu basigamba nga naye alinga basigamba nti ye mubbi naye Edi bwe yafuna pisito oba ebintu ebyo baali babijjawa. Ensonga nga bw'oziwulidde oba oli awo nga bw'ozitegedde finally omwana w'obuwala agenze ebweru ekinnyiizizza mbadde simuwagira nnyo oba oli awo ku sigala ng'aweereza ssente ono Franka gwe tuyita F mu story naye ate ekyokuba nga aziweereza maama yaleka okubeera omwesigwa akusigaliza abaana kubanga kino oba oli awo kyali kyakwogerako muwala ogenda kgenda ebweru naye tugenda kukola tutya abaana bano nandyagadde okubasigaza bazzukulu bange munnange abaana b'omwana wange nandyagadde okubabeererawo ne tunaakola tutya okusurviving olinawo pulaani obadde oteesa otya saagala abaana bano nga ngenda bakaluubira nze olaba bwe mbeera mwendi seesobola kakati olinaga mutya maama buli mwezi njagulangayo ak'okulya bwe kati nja kuweerezangayo ka upkeep bwe kati ne batuula ku mmeeza ne bakkaanya maama n'omwana dhani maama okukubawo obukubi nti nze sigenda kusobola kusigaza abaana bo kubanga sina ssente kyokka ku nkomero bamuweereza ssente. Maama wuno awera mwaka mooli n'eddirisa bwe bamuweereza ssente asazeewo yeenaazeeko ennaku naawe omwesize n'ozimuweereza yeenaazaako nnaku akagatto akateeteeyi kati bantenda omanye kati nkamirwa bina nze sesaaga baali bammanyiira nina omwana ebweru kakati bajja kundaba buli kaseera nkyusa bagamba nkolawa nzijjawa bagannange bagamba luzaalo terwansala mwana gwenze nakulabirawo ng'ojja kuba wa mulamwa gwereze ku bifaananyi bannanga akagatto kano no omwana n'awulira maama n'awulira ng'atya okufulumya ekigambo ng'agamba maama nti ne maama kati wano odongwaki atasobola kyogera kukifulumya mukamwa naye mu mutima ng'avuma mu mutima ng'alengezza. Ono ye maama yagaana osigaza abaana baffe. Maama ebyokwezimba oba ebyokulaakulana tebyali bintu byennyo. Mwana ow'obuwala gula akapoloti so wakati akapoloti kaaki kyali mwana muto.
walemeddeko nanga nti jangu nkuguze kano mbadde neyaliikididde nnyo nga ngamba tujje tusange nga teyateekayo yadde trip y'omusenyu yakolako kye yasobola tezivudde dda na lusoggoba mubi akira ebbanga ne wano tulabye maama eyeerowoozaako ennyo tusisinkana airport pickup guy bannange kana akatundu kannyumidde omubbi bamubbye omuyaye bamuyayizza ng'alowooza ali simaati guwunzisa omupiira gugweredde mu bbiri emu ng'omwana w'obuwala wangudde rawundi esooka kyenkana n'ey'okubiri. Uganda mb'oseka bw'okaaba kakati waliwo ekibuuzo ono gayi okwaka kuno maze ebbanga ebweru nga sina gwe nsinkana olaba bwe tubeera mu ssenga avuddemu ngazzeemu ne twongera kwonoona nga twava mu bizibu naye ne tubeera nga twezizza mu bizibu wano okwefuga wano omubiri gubeera gufuza omuntu finally gayi aleze ebirubirwa bye ngayagala kukuulira kuba asanze oli simaati soka omukuula 6 n'omukuula gibadde 15 kishaka ne kikomawo nga kigezaako okuvuba emmaali wano n'obeera simaati kyokka beautiful sister toli mmere kulya kino kye bagamba nti no onaawera mwaka mooli n'eddirisa kale 21 twazikomyawo ne tusigala nga tufiiriddwa 39 naye ani yasinga okufiirwa ennyo kubanga ku nkomero ya byonna kino ekiyaala ekyatufutubbalako twasingana nakyo sexually kala nga wano waliwo challenge girl child ku nkomero ya byonna ogenda okubijjukiza nga ne kakati kino kyabadde waafi nenzija ne neesiga omuvubuka nebase naye tetulina nnyo kyamaanyi kyetwemanyiiko kiri awo naye kubanga nsanze ndi desperate nabagamba desperation eridinga abantu mu kukola ensobi ezireeta enkovu oba ebiwundu bye tukaanyako ne tugezaako ne tubikaza naye enkovu neesigala nga weeri kumpi emirembe n'emirembe naye kasitogyeeyo 21 tezifudde dda na lusoggo tutunulira obulamu bwa maama obw'okukogga eddagala tekyali kintu kye kakati wano maama bwe nabagambidde okutandikira gye namuwulira mu kitundu ekisooka ng'alina anger issues kakati ezo mental issues wano mu bantu aba bulijjo tekitera kubajjira kutegeera mutawaana gwe balimu biri mu bantu ate abalabyeko ku mbaawo eziwerako oba ababadde exposed mu ngeri endala bayizi baba tebaasoma nnyo naye ng'okusoma kwe baasoma era kwe kuno hands on n'abiraba mental health endwadde ezo ez'ebirowoozo nyiike nga teziri awo ojja kulaba nti kiwundu ki kino kikuzzeko naye ng'okenena kakati abamu bagenda ne babeera mu ddinaayo nga takkiriza agamba tekisoboka nga neekuumye nabanyumizaako wano omusajja gwe baatugamba eyo yali musajja yali mukazi yagenda lumu n'atambulako ebbali n'afunayo obulwadde naye bwe yalwala ng'akaaba mukaba ng'agamba gwali gumu ndoozanga oba kisipi amukoze eki obanga omanyi okusomozebwa kujja okw'endwadde mu ngeri yonna n'okusinziira opamu nti baba tebatwala mutawaana gwakwefaako naye yetawula maama gwali gumu maama mumuyita gwali gumu ne onoolya kamere bannangenze mundeke gwali gumu noyagala omubuuza nti bwe gyali badde 5 n'oba mumativu oba waligambe nti kabunnume ne kasajja ali 10 ng'ekisinga okuluma omuntu gwali gumu naye ng'amazima amatuufu bwe tudda mu ngeri ey'obuntu kirina engeri gye kirumamu ng'abaana ab'obuwala omwana yeekuumye naye lwasisinkanya akalenzi oba omulenzi oba ogusajja omulundi ogusooka embuzi egenze bweti n'etuwa lubuto ku muguwa tusanze embuzi yavuddewo ne wallahi ku muguwa nga waliwo shuwa lwe lubuto
Bisanga ku mutala kuno. Abazadde nga bano, abantu nga bano, muba mugwano olina gw'omanyiiyo. Mukwano gwalina engeri gyabuza omuliro. I have a friend, then that ka group erimu omwana ow'obuwala atawaanyizibwa n'okuzaala. Tannafuna lubuto, banga gwamu bataddemu kino akiri, kati n'atuuka ne yeeyawula ku bantu. Ne yeeyawula nnyo ku bantu. Naye twogera mu kaawo n'ekyali mugamba Buladi nkubuulire newankubadde tuli balenzi naye ensonga zino tugenda oba tugenda beera mu lukazikazi kyaliwo oyo omuwala ajja fiireeyo mu bufumbo nga tategedde kakati omukubira amasimu takwata bw'oyogera ne bbaawe yeetooloola ate amanyi nti bw'oli bw'anaagamba oli nti dead number simanyi yagambye omwetaaga gw'oliza feedback ulinga jagamba kiki otamanyi nze nako wabanduza naye kimukoyesa abantu yatuuka mu mbeera ndowooza nga bajja buli bwaseka abanga gandi oba aseka kubanga sinafuna lubuto oli ajja kujja okundabako ng'akaana bwanneeyogerezaako nieni kiki emalinnya okwogera tap the blessing n'akwata ku kaana ojja zaala oli obikola naye nga ye alabanga gwamumookinga amukudaalira naye bambi mukwano gwa phone eventually ng'akola decision n'agamba ono omuwala kannombe mulumbe bwe yatuuka n'agamba nti ndoza Katonda yabadde ansindise kubanga abadde mu mbeera mbi n'amugamba gwe osazeewo okende n'oggweewo ng'osirise kubanga kino osazeewo weegobe ku bantu essimu yo n'eryoka ebeera nga teyitamu tetumanyi tewulikikanga eri switched off tewulikikanga eriko nti oba eri bize naye kiki eri mu airplane mode kiki olwo nno mukwano omuntu ono ekirwadde kigenda okukula kimujja mu bantu atandika okweraba nga atalina mugaso ebirooto eby'entiisa ebyokwetta bitandika okumugira kikula bambi abantu bano bebagwana kuyambibwa era bw'obanga omanyiyo ng'ali mu kwesigiriza okwo mwetayirire obulamu oba embeera bwete ey'obulamu eba yeetaaga nnyo omuntu obutabeera yekka kubanga ebirowoozo by'okwekola ekikyamu n'ebiyinza okubeerawo ng'ali omu bingi gwe yagaana okusigaliza abaana kakati ku nkomerero yamuyiriddewo omubiri n'ogamba naye bannange ensi kyeki obulamu kyeki ensozi tezisinkana naye olabye abantu bazzeemu okusinkana ng'anaakola ki ensonga eringa esembayo kibuuzo sisita ono ddala yali akyakola ki n'omusajja omubbi waliwo Katonda lwatuwa emikisa nga bwe tuba tetuwegendereza giyinza okuggwayo naye okuggwayo kwayo kisigala kigenda kukosa ggwe ate ne kikukosa bubi nnyo Katonda asobola okukuyita asobola okunnyonnyola asobola okukola buli kimu but he is so weak to the level of not being able to okuteekako kukakatikako okusalawo kwe abikuteera mu maaso byombi kino kimu kino na kino n'amaana akulekera eddembe ery'obwebange mu kusalawo bw'osalawo bulungi oba seefu bw'osalawo bubi miranga myereere biwoobe kakati omusajja ono tukyakola ki naye ulira akabinja bwatandise ulira ekitandiso tukakabinja kakati katusingane mu kitundu ekyo ekigenda okubeera eky'omwenda bannange n'oganza omubbi n'aleeta ebintu n'aleeta wonna wali toyize bakukutte ne bakusiba olw'ebintu enjuba giresenka obyerabidde ate kati olinnyeeko ne ku nnyonyi n'abagamba nti bw'olinnyanga ennyonyi n'okomawo ekyaddonto baako
upgrade yoba ne baako okugenda mu maaso okwakujira okutali kugendere oba weekake ngono bwe yagambye nti sima bwe yazaala olwo yatuka naga kati n'okwekako okutegeera neyeekako okutegeera naawe olumu weekakeeko okutegeera ng'ogamba nti naye kati ate ng'omuntu alinnye ku nnyonyi si mu malala si mu bubi oyinza banga tobirangirira ku banno ng'obigamba ggwe kana mutima gwo naye kati ate okimanyi kati ketulinnyeko ku nnyonyi ate kati kino tetulina kukikola ate ono twavaawo kati bino byabakaceere ffe tuli bakaguje bakawaji naye waliwo ebintu ebikola nogamba nze nali manyi gundi bwe yagenda n'alinnyako ku nnyonyi amataala ne gamwakako n'alabako ku nguudo z'abazungu n'alabako winter ne summer sima ne spring kati nze ndowooza yali badde muntu mulala wallahi nga tokyukanga nga byongera kutabukabutabusi otera okubuuliza nti kati omuntu ono laddu red flags aba ayagala za laddu poliisi ekukutteko ne bakuggalirako byonna nga bw'obirabye obulamu bw'omusajja ono n'enneeyisaaye emizeegi egy'emirimu gye gy'otasobola kugumiikiriza nga tasobola kwanjula abantu bo nti omusajja wo akola mulimu bwe guti. Nsaba tusisinkane mu kitundu ekigenda okubeera eky'omwenda ate ogenda kuwuniikirira sisita ng'ayogera ku bubbi abagalo ebintu bino biri mu Uganda. Comprehensive Educational Institute. Nzikiriza nti teri agenda kwekwasa bwakoma mu P7 nolowooza nti ensi ekomye bwatula senior 4 ne binogetinga stark senior 6 tona bakumanya kiddako. Nzikiriza nti mu kaseera kano ogenda kubanga ogattibwako nnyo ng'oyongera okutegeera ebyo boolyawo byobadde weebuuza nga tomanyi wootandikira. Kakati ng'omukisa tugufunye okuba nti Dr. Sarah Walusimbi omusomesa omutendeke kakati ate tumulina mu kizimbe. Comprehensive Educational Institute. Yes, ebo. Banguliro oba tendekero eri abasomesa. Yes, ebo. Bani betutunulira mu nsonga eyo. Comprehensive Educational Institute etandise ne levels 3 ez'abasomesa. Etandise ebbiri za certificate ne certificate ez'enjawulo. Tuyinawo child care, certificate in child care, eyo nga etwala abaana abamala ekibiina ekyomusanvu ne babeera nga tebeeyongerayo. Bali boogambye betuba twajja mu masomero. Mwesiri naye betuba ababajja mu masomero ababajja mu mpumula ng'omwana kati nga kati abaana bali mu waka bamala P7 gundi yegenda kudda ebibuuzo bigenda kudda results nga emusange nga ali lubuto bambi ali lubuto tasobola kweyongerayo emusange nga yafumbirwa ku myaka emito. By the way kyo tekikkirizibwa na kukkirizibwa kuba omwana oyo mulowooza okubanga tasukka myaka 14 15 naye omuntu amutwala ndoze ekigambo okumutwala si kye kyalikozeseddwa amubba amubuzaawo amuwamba amubuzaabuza ebyo byonna ffe twatwala kubanga okutwala kulina emitendera. Kati omwana oyo n'ateyongerayo abala bambi bazadde bafudde talina amuweerera ku ssaawa eyo embeera ez'enjawulo zibeerawo omwana n'abeera nga teyeyongeddeeyo. Omwana oyo yessaawa muleete akole child care certificate kuba mulimu kati mulimu bendabanga balina okwereeta nga mukyala azadde n'abaana 3 akola obulimu bwe asobola okwereeta naye anti gwe yamutwala gwe eyamulemesa obeera olina okukkiriza oyinza n'omugamba nti kati okimayo ki sikulabirira tolya waliwo kyotafuna twogera kuno nakuliya akyamuyina teyamusuulawo olowooza ayinza okubanga bambi yamuzaalamu n'alekakadda mu bazadde omuzadde maama n'alyoka agamba mpulidde ekirango omwana ono kamutwaleyo. Abaana abo nga bazze ne basoma certificate eyo oba abakyala abo oba abaami awo oba abalenzi abo bawala balenzi baami bakyala bya bonna. By the way abaami babyetaaga nnyo. Abaami bangi tebamanyi baana bazaala buzaazi. Tamanyi omwana yeetaaga ki tamanyi aspects zino zonna 5 zetwogeddeko
omwami kyomwokimugamba talina kyategeerako tugamba ffe tuzaala kati ezo aspects 5 zibeere installed by mama that is a thinking that is wrong. Ndowooza nfu. Abantu aba mulina okuzimba omwana oyo buvunaanyizibwa bwammwe. It is a certificate in child care. Certificate in child care. Ndi taata to be soga ndini kano kakosi kankako. Oyinza n'okuba kati nga bw'oli ggwe. Kano kankako. Ngene nkole kakosi kano. Okayita na kakosi naye bagenda okuwa. Gold. Certificate in child care. Yes, abaana abo oba abasomesa abo abalinga abasomesa kuba si basomesa ne bakoze course. Yep. Era mu masomero bwe tuba nga tubakozesa abeera helper ayambako mu ssomero, ayamba omusomesa oli ne bakwataganira wamu naye nga ategeera omwana bye yeetaaga, ategeera such that tabeera nga ali misplaced. Child care. Certificate in child care. N'abeera nga abaana abo bakola mu masomero, abaana abo babakozesa mu children's homes. Aba children's home. Homes babeera baagala nnyo abantu abategeera abaana. Wow. So aba children's homes batwala abaana abo. NGOs zitwala abaana bano ne babakola emirimu gyabwe. Amaka kati nga ggwe mwamisozi ng'ozadde omwana wo ogenda ekibogo oba wa mu kyalo ewala oba Masaka ojjeyo bujja mu mwana omuleete omuteeke mu nnyumba yo alabirire omwana wo akole child caring eri omwana wange nga yeetaaga child care. Yes. Ndeesa omwana mu mwana. Tamanyi tategeera ayinza n'okuba omukyala nga mukulu n'oleeta 2 owa 3 nga tamanyi kiki n'emmere bwagamba nti bwamuwadde ettooke kiwedde. Physical aspect tamanyi bwagihandling ey'omwana ono okugizimba. Moral aspect tamanyi enkolagana ya okumuyigiriza bwakolagana ne banne. Olwaliro mbadde eka waliyo abazzukulu omwana najja nagamba jjajja Jimmy cannot share, he doesn't want to share. Omwana amanyi sharing okugabana okubeera ne banne ne bajja wamu kubanga asobola okugamba nti kino kye mbadde nzanyisa nawe ezanyisaako. Sharing ebyo byonna bano babiyiga mu child care. Yes, bw'omutwala n'omuteeka ewaka ajja kuyigiriza omwana we ebyo. Tubajja eri mu bino ebitongole ebina abaana children homes. N'ogenda mbu bana batunda abakozi akuguzeeyo omukozi gw'otwala ekalabiri omwana talina kantu konna naye omwana ajja kulaga certificate ye ya child care. Ajja kutegeera nti nfunye asset. Oli ayisiza ekirango nti oba njagala omukozi. Bwamubuuza nti bajja kutuuka ekiseera nga ne wana we bajja ne bajjawo abaana abo. Njagala ndaba value. Yes. Kakati bw'oba noonya omukozi n'agamba nti teranya obbuuza lwaki oyagala ssente ezo nga njagala okibacking nti njagala kunsasula $20 olw'ensonga bwe kati kuba okufanya omukozi ng'agamba hey ebyabaana bino nabisoma ebyabaana nina certificate mu comprehensive educational institute nayigayo ebyabaana manyi bwe nakwata awaka tulina tubasomesa ne home management amanyi bwaddukanya amakaago. By the way babeera marriage material. Akataddeko kati betukwana tujja kusooka basindikako okoleka certificate mu child care ogenda kunzaalira omwana ffenna nno tuvunaanyizibwa. Yes. Abaana bano babeera marriage material kubanga ne home management amusomye asomye okulabirira abaana ategeera omwana ategeera amaka bw'omutwala marriage material proper. Wow. Certificate in child care. Yes. Wamala P7 ne bikwatamu awo mu ngeri gy'obimanyi ffe gye tutabimanyi naye obadde awo kimatalinga ebbanga ly'amaze nga teyeeyongeddeeyo. As long as certificate yagirina. Yawalukagana kati tukyali mu kkungubaga. As long as certificate yagirina. Ffe tumutwala nayiga ebintu ebyo.
kyenvudde nkugamba n'omukyalo omufumbo ajja n'omwami ajja abaami beetaaga okuyiga abaana naye n'oleka omukyala nga gwo kati ono omwana yakoze bino ng'oliridda wayayononeka owaayo omwana wo ng'olwakoze byatayagala kati no bw'akola ebibi obusiru bwa nnyoko omwana wo ebirungi omwana wange n'olugamba obusiru bwa nnyoko kumbe naawe ovunaanyizibwa kale mu installing emu amagezi go getubatula lwaki alina kugenda wow certificate in child care one ndabyewo bamaidi 226 years on abalala stock empya ate njagala okutegeeza omwana ono tajja kujja nga alina ne certificate ye otandika omuwa mbu 800 mbu 800 value attachment value ayina value ye ndoza bye abakozi abajja okwetaagisa mu estate eyo gye muli wa yes era ojja musasula emitwalo gya 25 ana ngazigwana omutadde mu baana amanyi omwana kye yeetaaga okulya bw'olekawo ebyokulya amanyi nti bwe muwa amata muwadde protein ate kamuteereko ka blue band ku mugaati abeere nga mu protein byonna babiyigidde kati bagenze ne mu nutrition abimanyi ate physical aspect amanyi omwana byalina okulya okula obulungi moral aspect agiyiza amanyi omwana ono musitula nti ayiga empisa maama ogenda okujja nga weebuuza naye gundi ndabye akola bw'ati kya nti mami ebyo byonna baatuyigiriza nze ndaba kisingako kati nkuba n'akafaananyi nga mbadde ndi nkuba kyeyo negendera Bungereza bwe nkwata omukyala oba omwana ow'obuwala gwe nnyinza okuleka mu baana ng'alinayo ka certificate mu child care mba ndese omuntu mu baana nga ngenda kwewala kubanga ebitawanya kuneneŋŋana na baŋŋanda omwana namulekera senga naye kakati ninga senga nina mufukaamira bufukaamirizi ndi ku kisa kye omwana ono is an asset wow child care is an asset ka certificate kano kabbanga ki mwaka gumu gwokka mwaka gumu gwokka sente ne miliyoni 2 tojja zimalayo mu mwaka si sente nyingi. It's not that we are looking for money, but we are looking for help. Miliyoni 2 zigwawo certificate wenji kwatirako bwenti zinza n'obutagwawo. Wow. Yes, zinza n'obutagwawo. Omwana ono ajja kuba ayize materials ez'omwana zazanyisa nzikola ntya byonna. Omwana ono ajja kuba agenze nakolayo ka school practice n'amanya omwana ono okuyiga kwe kuli kutya ayiga atya nti naawaka asobola omuyigirizaako. Nkugambye nti ono omwana is an asset. Kugamba ndaba nga tugenda okuva noza tuwonyeeko n'okulepuka n'abaana holiday waka tuli kutebuuki naye ate tosuulayo gwannagamba olwo neewolereza endayira nanga omwana yita anti mugende mukole omuwaka but at least yes kubanga nteekeddwa okumanya nti in my absence ng'omuzadde there is omuntu atayawukana nnyo nange bwe bituuka ku mwana ono. Wow, mwaka gumu ng'ofuna certificate yo ate tuli affiliated ku Makerere University. It is the assessing body, it is the monitoring body, it is the supervisory body, it is, you know, Makerere University asimbye wana Makanda. Ndaba whole individual mwana ono alina certificate mu child care. Yes. Ndabanga kubanga waliwo omuzadde agamba olemereddwa walemwa omwana okumwongerayo bwe watunuulira form 1 up to form 4 then up to form 6 n'okkiriza n'ogamba nti nalumaga kiganye n'atuula. Kati ate oyo amaze S4 bw'abanga alina 6 passes. Mami katono nnyo mbadde nkyali kuono nga tugenda omuvaako. Waliwo omuzadde agamba nti
bannange biganye waliwo abazadde agamba gwe noofunye omukisa okoze ne P7 nze saagikola kati n'agamba nti naye ndaba nga wakiri bwa stretchingamukko omwaka. Yes. Omwana wo mudya gye yagenda ng'olaba yagenda tolina kyakukola omwana wange yamuzaalamu omwana ate naakola ki kakati ndaba nga omugattako omuwendo olabye otya muwala bwe tukolako kano tugatteko wow. Yes. Mwaka gumu bwe guti nga certificate agina. Yes. Certificate ye Makerere University emwadde certificate. Tutunulidde nti omwana ono asobola okukola mu bifonga. Omwana ono asobola okukola mu masomero akolayo bulungi nnyo. Omwana ono asobola okukola mu NGO ba NGOs batero batwala. Omwana ono asobola okukola mu daycare center. Wow. Bano bayita bannani baani newaka okumukubeera naye ng'omuntu alabirira abaana bo abeera mulungi nnyo. Omwana ono asobola okukola mu baka ng'omukyalo omufumbo. Wow. Yes. Mwaka gumu naye ng'ofuna marriage material a wife. Tugende ku wa senior 4. Wa senior 4 onaba agenzeeko waggulu nga bw'aba avuddeyo ne passes 6 ng'ayise amasomo 6. Amasomo gano nga mulina okubeeramu oluzungu ng'aluyise nga tafunye 9 ng'aluyise. Omwana oyo agenda kujja asome certificate in ECD. Certificate in ECD eno nga yo agenda kufuuka musomesa atuukiridde owa early childhood. Yes. Wow. Ono certificate ye nayo eri mu mwaka myaka 2. Byasoma bingiko bisingira ddala wala. Amaliriza senior 4 yayita amasomo ge 6. Yes. Nga mulimu oluzungu. Oluzungu luli kitundu ku 6. Asobola okubeera omusomesa ddala omutendeke omulungi gw'ojja okuwa omwana wo n'omanya nti omwana wange mututteyo. Ayi mwana ayinza n'okukaaba ng'omugjayo ku ssaawa 7 nga ava ku ssomero nga school is better than home. Yes. Abaana bangi bakaaba. Mwongedde okwefunza ekintu kino ndaba nga n'emyezi 9 gye tulina gino 3 gye tulina nagyo mwagala ogiryeebula. But of course we've had it n'olaba omwana nga abondinze kumpi n'omusomesa okusingamu. Yes. Wow. Ate bana betubadde tufuna nga tubajja eyo betubadde tuwogerako abajja nga tebategeera baana tebamanyi baana bana babalinnyako n'okubakuba ne bakuba obeera essomero likuwonya. Ogenda Dubai, ogenda China, ogenda nga bwe business nga bwe zitambula onoonya ssente omukwata akukwasinga omumulekera omuteesa tufuneyo ssente bwe ziti somero nga limusigaza. Wow. Yes. Diploma ate yo omuyizi ono omuntu ono eyamala eyafuna certificate eya early childhood omusomesa wa nursery akola upgrading okwongerako ebitabo okwongerako okumanya okwongerako okutegeera abaana basoma batya mbasomesa ntya nkola ntya ebyo byonna oyo tumutwala ng'ali bw'atyo ayina certificate ye mu nursery teaching. Si yoyo yekka omwana eyakola HSC nafuna principal pass ne 2 subsidiaries basically tumutwala senior 6. Wow. Nga yafuna principal pass ye ne subsidiaries kale 2 ebyo bye biri basic kuwoyo tuba tumutwala nakola diploma myaka 2. Yes, myaka 2 ng'amaze natandika obusomesa abeera olusi musomesa oba nga atandika butandisi naye agenda maaso bulungi. Koosi zino nungi nti bw'amala awo diploma ye asobola okugenda Makerere ye muwadde certificate zino zonna emutwala n'akola degree
Wow. oba university endala bakirespectinga bamulaba nga asobola ne bamutwala nakola degree asobola n'okumaliza nga alina phd nga nze. I am seeing another doctor from you. Aha. Oh, Yes. olugendo luno ntegedde owa P7 owa senior 4 owa senior 6 oba nalinayo certificate ye Yes. nakola upgrade ku diploma ebyetaagisa ng'oggyeko bino bitwogeddeo kati mulimu requirements awo sente bw'ayogedde oli owa P7 nti ayinza n'obuteetaaga miliyoni 2 nga ono ne miliyoni 3 tazimalaawo aliwa owa certificate owa diploma ne miliyoni 3 tazimalaawo. mami tuyisizeemu awo kati yeetaaga ki? Anti kakati gwe tugamba nti kubanga bano aba certificate bali ku termly basis term nasome term ze 3 nga sasula tuition emitwalo 5 najja nayingira nasasula ez'okuyingira emitwalo 5 namala okusasula 5 nasasula 5 eyo term ng'ewedde kujjako byojja omugulira nti materials agule manira agule biki ebinakola materials ze zagenda okukozesa display kuba balina okudisplay nga tulina curriculum zaffe zetukozesa zirina bye ziragira nti alina okugenda ng'akoze school practice emirundi 2 okumanya essomero litambula litya biki byenkola nga ndi mu ssomero nze sagala giyita teaching practice kubanga tetwasesinga teaching practice twasesing njagala kutunulira school practice teaching oba mutadde mu class nga gyotunulira yokka naye nze ne mwenzijja nga nze kulaba nenkusanga ngo it's break time nkulaba mu break. It is teaching practice, not school practice. To you it is school practice, yes, not teaching practice. Yes. Wow. Kuba sikulaba mu class yokka ng'osomesa bwe nkusanga nga abaana bali mu break nzija ne kutunulira abaana break ogiyitamu otya ogenda walina okwata ekikopo ky'ekyobugi naawe n'onywa ne beetwala bokka oba beekubye oba naye ogabirayo obubonero. Yes. Okuva lw'oyingira gate. Yes. Obubonero butandika okukeculwa oba okwongerwako. Wow. Obuyonjo bw'essomero buli butya obukuumi otya. That is school practice, not teaching. Yes. Omwana ono agenda mu toilet akwatiddwa atya. Ekimu ku bintu ebireeta obuzibu omuntu mu bulamu bwe kubeera fixated at a certain stage. Bw'omiisinga kye wandikoze ku stage emu kikomawo n'okukikolera mu stage gye tukyandibadde. Abaana bwe bayisibwa obubi mu kiseera kino ng'akyali ku toileting abamuyigiriza toilet habits n'otamuyamba bulungi bw'akula misozi bizibu. Musajja yawandika na theory namba ku ekyo bamuyita fraud. Omanyi abantu kankugerezeeko nti nga mwena muli bantu bakulu mu kifo naye toilet ne mugisangamu ebisiigiddwa ku kisenge n'ebigambo ebigambo ate ng'otosuubirawo baana bato tewali bato. Oyo omukulu oyo kiba kyakomyewo teyayita mu stage eno ey'okweyagala n'ebya toilet bye. Waliwo saagala batwala eyo shogifula ya Lugamba waliwo wejje nalaga nenkuba n'ekifaananyi ne bwe nkibanyonyola muyinza obutakkiriza nti ekifo n'ekigambo kye nali nsanze n'ekifo nali beebo tekimuli mbuuzi kukwata bintu bye n'awandiika emboozi namba. Yes, yali fixated teyamatira teyayita bulungi mu stage ene ey'okweyagala abaana bagira ne beeyagala bali amunkyalo n'okwekwekwaya beekwekweya neyeyagala bulungi nnyo naye bw'omukuba mu kiseera ekyo n'omukubira okugira amazige n'omukubira n'otamuwa ddembe fixation bikomawo we yali eyagalidde
nga bimisinze bikomawo eyo maaso eyo abantu bwe bafuna omwaganya okwekisasayizinga eddembe lyabwe nga baliko bebana abantu abeyambula nga abaana bemulaba neyeyambula nadduka nasanyuka bye bitulaba omuntu ku TikTok noganeka katono tategedde nti bino bigenda kulabwa nsi yonna abamu aba yali fixated nze ndeka lino ero lyagamba eno account eno TikTok yange kumbe yalinako gye yali nga balinga abamugamba wano siwawo. Wow. So abaana bano bayita mu stages zeetaaga okukwata obulungi kati ono omwana abeera abimanyi gw'otutte omusomesa ono abeera abimanyi akwata omwana ono mu ngeri entuufu. Comprehensive Educational Institute ovaamu nga yeggwe tulina staff egenda okusomesa abaana bano esomesa abaana bano ey'abantu bonna specialists mu early childhood. wakola P7 senior 4 senior 6 oyagala kubeera musomesa oyayaana eno yesaawa kireka luddawa kireka okuliraana kireka Hill Infant School eno waggulu ng'oyambukanga bagiyita Kabaka Road oluguudo lwa Kabaka olugenda ku lubiri ng'olinnye bw'oti osanga ebipande ebikulaga kireka Hill Infant ne Comprehensive Educational Institute. Yes, si wala nnyo okuva e Kampala 9 kilometers nokyamira mu kabuga ako mu kibuga ekibayita kireka. Kakati abasoma waliwo option y'okubanga basula ku masomero bonna bakusula ku masomero bonna bava bweru abava ewala tubasuza abava okumpi ava ewaka najja. Yes, tulina computer laboratory bagenda kubanga bayiga computer bagenda kubanga tugenda kusoma tunasobola ba media abamanyi ne computer adding value yeah adding value kakati adding value ajja kuba mulungi nnyo mulaba. Yes, ng'omutuma ekintu ne kibanga kikwatagana ne computer nga asobola okukola ki mbadde ku mu office ndistaka muka presentation kange I missed something home. Yes, omugamba bugambi gena olabe PowerPoint eri wano we wati jigule pereza. Yes, oyo aba mubi abakyala b'omu maka muli safe bali safe kubanga betwaso gamba nti bajje basome. Yeah. Yes. Naye mukyala kyawaka atandyagadde muntu bw'ati kubeera mu baana be. Yes. Mwami kyatandyagadde knowledgeable and skilled. Ntero gamba nti tulina business ennene waggulawo oyina touring company oyina byonna ne tulina project ennene eno gye twateekamu ennyamaanyi ne kakati tugitwala nga kikulu be baana. Waliwo omukutu okusaba okusoma kintu kikulu nnyo. Waliwo omukutu baguyita quoteslove.com. Quoteslove.com. Yes. Bagamba the education is the key to unlocking your future and making you an unstoppable person. Wow. Yes. Education is the key. Yes. To unlocking your future and making you an unstoppable person. Nelson Mandela ye nakugamba the education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Wow. Are you ready to change the world with the Comprehensive Educational Institute? Yes. Kireka? Wow. Yes. Omusajja omu bamuyita John Dewey. Omu kuba fathers of education. Ye yagamba nti education is not preparing for life. Omulala bayinza oga nti I'm preparing for my life through education. So education is not preparing for life. Education is life itself. Hey! Wow. Kati ebyo bw'obiwulira nsaba tutegeere ddala abadde azannyisa okusoma abadde obiveeko because education is life. Sofa ku byenjagadde mu kwogera kuno
sirabyewo muntu atakwatibwako. Waliwo olumu ebintu ebijja nga birimitinga nnyo abantu oli nga yandyagadde naye ng'alinga omukisa gwe ogwaggalwa. Kati wano ndabyewo omukisa kumpi ogwa buli omu nga tolina kyeweekwasa. Kuno kuggulawo buli muntu n'akozesa omukisa oguzze. Waliwo ayinza okugamba nti kakati bweyogedde nze ndi eno ndi mu banking sector, but of course ngenda kuzaala omwana, ngenda kuzaala kuba ne family. Kitegeeza nange nsobola okujja nze oba nina masters zange nze nnonye kano ka certificate mu kumanya baana, kumanya makaago. Kekandeese. Yes, kikulu nnyo. Ate abaana bano abantu bano wadde bakulu naye era tulina chaplaincy department ebyomwoyo si kujja wano nti obisudde kubyongera bigaggawaza. Wow. Whole individual tukyakunoonya okuzimba wabula 226 nnyongedde okulumya bwe nsazeewo n'okumanya obukulu bw'okubeera whole individual. Yes. Wow. Enamba y'essimu 0772 44 3274. Njiddamu 0772 44 3274. N'endala 0702 562 490 eya Airtel. Ebigambo ebisembayo. Ebigambo ebisembayo nti abatulaba twongere okutwala okusoma nti kintu kikulu nnyo. Bwe tukolaganye ne Makerere University tukolaganye ne bode egaba certificates. Omuntu yenna gy'atunulako, omuntu yenna gy'awulira n'awulira nti kintu kikulu. Ezitowa. Ekyo kyonna si kipapula ekyo kyokka kyotunulira kyekirina omugaso, naye omuntu byafunye. Ebyomuwendo omunene ogugenda okutambuza omuntu oyo mu bulamu bwe bwonna. Olwekyo totunuulira nsimbi zino n'olowooza nti ezo naazijjawa ezo nnyingi. Zinoonye ate zonna tetulezeetaaga mulundi gumu. Oleetako ekyettaamu n'oleeta ekyettaamu endala, so emiliyoni zino 2 ogenda ozimaliriza nga tolina nawakuluma. Olwekyo tozitwala tolumwa ssente zino ate ne bwe ziba nga tozirina zinoonye. Zinoonye Katonda kasita omusaba ky'omusaba akikuwa. Yita ne mu bulumi ng'ozinoonya. Omuntu ono ozimuwa asome. Nga tutunulira omuwendo gw'ekyo ekivaamu. Yes, ng'otunulira omuwendo ogw'ekyo ky'ogenda okufuna. Omuntu oyo atunulira ekintu ekyo. Omusajja wa military Aristotle yagamba nti the roots of education are bitter. Bitter. But the fruits are sweet. Ndowooza education eringa muyembe gwa koona. Nga gwakaayo ogamba tufudde bwe gwengera n'alyanga guno. So, roots ziri bitter naye fruits kwe kuvaayo nobeeranga okola ebyomugaso results. Kikulu nnyo. Abaami, abakyala, abalenzi, abawala. Eyasoma ng'oyinza n'okuba lawyer naye amaka ago ogaddukanya otya? Weetaaga child care ekuyigiriza ekyo. Eri oli finished product nga lawyer naye oli raw material nga tamanyi parenting. Yes. Hey, wakola lo wano tetuli mu constitution. Buno si buwaayiro. Omwana togenda mukuliza mu buwaayiro. Weetaagayo knowledge ku child care. Yes, oli finished product eri naye wano oli raw material. Weetaaga okuteekateeka bakuorganizing oveemu omuzadde. Wow. Olaba looya atamanyi maka.
looya atamanyi kulabirira baana be atategeera baana be atalina peace talina mirembe mu maka olw'ebyo ebimubulamu naye oli looya jangu osomera omwaka gumu otwale gundi eyo certificate eyo oyige amaka go gasanyuke abantu basanyuke abaana bo bakule ng'obategeera oproducing a whole individuals